The show mommy ne daddy ne baby.com. It's a Saturday. Today is what? Who knows the date today? Oh my god. Today is 5th. Yes? Yes. Today is 5th of June of what? September 2020. Oh my god. Teyigeta wiki omwezi omupya ogwa September tukutandisenga tuli muliro kubanga tugenda kumalako mwaka tetukyalina kyakola ebintu oba bizze bitya oba biri bitya tetukyabizaayo bwe bityo bwe biri n'olwekyo waliwo omwana omwe yabadde ngamba nti kati.com kati singa tuli mu moxi nga zitandise naye kati raba oh my god nali ngenda kumaliriza P7 nali ngenda kukola exams zange ngera next year ngenda msinya 1 kati raba ngenda ku repeating next year waliwo abaana ba students abali bewana mbufe tetuddangako mu kirasi era nze kuva inatandika okusoma siddangako mu kirasi nonno buli omwe azze mu kirasi guno omwaka dag Nigga, welcome to the show bagita baby.com. Nanga Becky, brison nachibuka. Omwana wendiga. Twatandise nakayimba okuva mu revival band. Akadama lichirabo. Ngagamba sauti yake imenibamba. Imenigeusha kukuwa chipofu. Akayimba nako kagenda eri abaana. Omuntu ayinza okulimba wano nakulimba kino nakulimba kiri banange banamwe teri abagala buli abako kyakugamba oba yagala okugulira essimu ennungi kubanga gundi yansubiza essimu omanyi kati abaana be mwasigadde waka eno holiday keri mpanvu abawala basibye enviiri abawala bageze abaana abalenzi bonna bameze n'ebirevu kati balowooza bakuzeekuzeemu kyokka kino ekiseera okusomozebwa okuliwo waliwo n'abatagenda kuddayo ku ssomero ng'agamba kati kenkute ku ssente naye kibi nnyo akayimba ako bambi kaba ekyokuyiga gye muli bwe twavuddeyo eyo nengenda mu kayimba ka baby gloria nga ngamba nti happy holiday gye muteeyagalira happy holiday jibakubira kubanga ye holiday yeriwo ate wenvuddeyo eyo nengenda awo omukulu apasa bana bato ba baby bange bagala nnyo akayimba ako alumba webuno buto oba yasejjirya nkoko nawe baby just gende oranyise sajja wow ate eyo bwenvuddeyo nenzija nekulumba ate naki nalo Anoko olwalero nno nina abagenyi mu ddiiro mubadde nga mubambuuza bebayita St. Peter's SS wali ebbombo kalule olunaku olwalero bali ne kompoza waabwe oba trainer waabwe bagenda kuba batukubira ennyimba zino maloboozi batukubira omuziki gwe batera okulaba nga bakuba wali mu dansi ddala tukakase be babikola oba babateramu ka kompyuta nolwekyo tojja amaaso ku ABS TV kangendeko katini akayimba ako gogira okampa pasa ate mbe nga nkomawo katini nnyo okyali ku baby.com Becky brison nakibuka omwana wendiga producer apasa oh my god muliro wow hello Hi, how are you I'm fine. akati nawe ogenda kwogera kuba kati njagala kumanya ndi nani ndine baani bano bahu oyine abaana ba St. Peter's SS Bombo Kalule. yogera nyungo omusajja Abaana ba St. Peter's SS Bombo Kalule efa baliwo kati. St. Peter's SS Bombo Kalule betuli nabo olunaku olwaleero wa amanya bakuyitani Amanya agange nze Kiryowa Edrin. Osoma class Ndi mu senior 3 pa now. Senior 3 kakati nawe gwomu kwabo abatagenda kuyingira S4 next year. How do you feel? At some point I feel bad. You feel bad? But at another point it's good because if we were to return to school this year it will be hard to us. Mungeri ki kakati wali eri abatamanyi luzungu baddize mu Luganda kakati kanziremu nti abamu kufe kirungi abamu kufe gundi bukiika kibi kansoke nkomewoko katini seconds 3 DJ bashoko mpo muziki awo katini seconds 3 mberenga SS Bombo Kalule. Hello, Hello, how are you? I'm fine. Your name?
My name is Yogera nnyo Namswe njagala ng'omwana ali ewaka ali emmere etali kawunga n'ebijanjalo kubanga I know ewaka kati mulya your favorite not so kubanga abazadde ennaku zino seba abaana basalawo omuzadde abuuza omwana kati tugenda kulya ki mugenda kulya ki mwe musalawo kati mulya mmere gye mwagala yogera nnyo Amanya ganze Namswe Joan. namusajja wano soma class ki Senior 3. senior 3 naawe gwe omu kuba misinze senior 4 bannange buli kyangwa osoma okuva mu like baby class up to senior 3 walizeko mu class Giye nayinze home class. class ki yali class ki eyo tubuulire naawe yali class ki Yali top class. weewolereza kati okimume tino ne senior 3 ogizeemu Nchimanyi. bannange bakisembo badde abaana b'omwaka guno anyway how do you feel owulira otya ebya corona wandiyagadde muddeyo kati oba next year Nandiyagadde tuddeyo kati. kati musomeyo egyo emyezi egibulayo like 2 months Tusomedde emyezi egibulayo mugende mu senior 4 tugende mu senior 4 kubanga tutagenda mu senior 4 guno mwaka guba gufudde ate omwaka ogujja tuba tujja kudda mu senior 4. muba mujja kudda mu senior 3 kikuluma okudda mu kiraasi Kinnuma kinnumira ddala. gwe nga tewasiba nviri tabyagala tolina gakaddiwa Nedda enviri njazisiba nga mmaze okusoma. ng'omaze okusoma bwekula oyagala kubeera ki Bwe nkula njagala kubeera lawyer. lawyer oh my god balawyer balina soma subject kizomanyi nti bwe nsoma eno neno nenjiyita nembikuba budinda nja kuba lawyer Nga geography. geography oterafuna meka like ku exams Terafuna kinana. totulimba Tikulimba. Ofuna meka? Kinana mutano. wemona afuna meka Zoza gambi. kale wooli sooka embuuze ku oli obudde saagala bundeke hello how are you microphone giseku mwampulire how are you I'm fine, how are you? amanya gaffe My name is Ruth. ono oluganda alumanyi simanyi eyo mwogera luzungu lukka bannange nze nfudde abantu bali ku tv baagala wulira amanya go gwani Amanya agange nze Nabaggala Ruth. nabaggala omwana yeddira ki Efumbe. efumbe ki zimanyi tegali mu njawulo galimu enjawulo kale akabbiro Akabbiro ente etaliiko mukira. ye kabbiro Nze ke kabbiro kemanyi nti ente etaliiko mukira kyeki. Is it a frog? eflog ekikere banaye abaana tebakyamanyi luganda eflog you get nene st peters ss wali ebombo kalule batera okubbira obuyimba bamutera okumpereza wano message kati manyi muli ku layini oba ani abbye essimu yange producer sebo mpe essimu yange kuba kati manyi babaweereza obubaka buyitirivu nnyo naye nga tabannabaweereza mugenda kumpaamu wano akapeera mujje wano mwegatte muyimbire kweye muze nyimbira kwene yange mugenda kumpa akapeera kaluyimba ki kuzino ze tumaze sagala mumpe kuziri empya Endolito. endoolito 1 2 3 we go Endolito. munsi yatu emirimu eka amasomero wonna ebyobufuzi n'obulamu embeera y'obudde kyukakyuka kalumanywera ogamba yani yenze yegwe yemwe yefe agalwadde gano agazegamiruka gesitegeera bivudde ku ffe ssebo manya tikufe ebibira n'ensozi tubisenzeewo ensolo n'ebinyonyi bisulewa tebiva bitutugumbula endolito abasomesa baaluno basaasidde edda emyezi gye twasomanga gatonya mu kutulasanja mu nkulansigo gafuumula mpawu muzigo sebaseka gatonya waluno ali mu gwakumeka endolito twanje ensala entuluju fekana feka tuswadde endolito fe tuzireeta era fe tuzijjawo bwenna tuddawo nendaba nga tuggwawo nenjiyaiyaiyaiya kalumanywera wava endolito mumanye teziyamba tuzikoye ffe Oye, okay, tulina St. Peters SSC. Bamba kalule, DJ Basoko mbeya kalule. Bewa muziki. Bana ekyo mwakyesigaliza. Ekintu kino mwakyesigaliza. Mr. Maxwell. Yes. Abantu babulira amanya go gonna. Basaba banyabo abali ku ABS TV erinya Sesanga Maxwell muzukuru wa mukale kambugo mwebale nnyo mwebale ddala okuwagira ABS na ddala program baby.com. Yeah.
Yes, kaso kesome kuvuka no bibiri busatu ndioke nkubulire bannange they are dressed to kill. Bam, but next time we need to watch. Okay, ndoza yagala kuleta somero li. Tasha, drop me musomesa for okay. Hello Becky, I'm Nami Goddess Mai. I send greetings to all heritage. Okay, I send baby Olivulunji. Hello, it's me baby Julian from Kansanga. Okay, fetuli nawe ku ABS TV webale kutuwereza. Drop me any song of St. Peter's. ssbombokalule.baby.com. Thanks for that show. Please drop me Chicho here from St. Peter's. He goes to okay. Hi, good morning. John, drop me Chigere. Cho, St. Peter's, Bombo Kalule. Hi, Becky, this is Noel from Kasubi. Drop me a song of St. Peter's, SS Bombo Kalule. I love you. Okay, now play for me birthday. Okay. Mbade no nyamza St. Peter's mostly. Na ya kadeni nakatini. Mr. Maxwell. Yes, please. Ekintu kino kikola otya? Ekintu kino mwoyo mutukuvu ndowooza naye yennyini yandiko. Yakukiramu. Abaana bano ba training otya? Abayizi bano mbenyumiririzamu nnyo boolaba bano. Tulina obudde bwaffe tukwesa nnyo obudde bwa weekend after classes ng'abalala bagenze mu co-cultural activities we tukwatagania ne tukikuba. Kyogamba nti ne music ku St. Peter's mwamufuula subject. Era eringa subject kubanga tulinawo ne gye tuyita orchestra. Waliwo akadde ku weekend tuyiga ebivuga onamanyi okuba violin. Era lwonna otuzza wano eno tugenda kuba tujja nabyo. Mujja n'ebyuma byabbwe. Yes. Byonna bulungi seeti tugimaleyo. Tujja bireeta tubiseewo wano eno. Mr. Maxwell abakwagala bakufuna batya? Abagala Maxwell. Kubanga akadde nina kati. Osogera ku Facebook ononyako Maxwell Kin. Maxwell single L Kin. Oboso mukubira ku 0700656504. Oba 0774 kwegayide kubakonga okubalwa business tokubakolwa birala. St. Peter's SS njajiza waliwo akatataganyemu katini ne katuwa obudde obutini naye nganja kubaza mu muntu omu babiri Mr. Maxwell tumira tuve wano. Okay, njagala ntumira ku director St. Peter's SS Bomokalule omulangira Mulondo. Ntumira ku Grace Kizito wamu ne Mariam abali enasuuti awo. Ntumira ku mami wange Grace Gokyalya muzukulu wa Kisoro. Nabona baraba ABS na dara bawagira enyimba za St. Peter's SS Bomokalule. Abayisemo ogenda kumpa sente nagambye babiri. Wono. Babiri basatu tuve wano. Ntumira ku mama wange Namata Florence akoera we nasuuti. Ntumira ku Flobex Collections bebambaza abagole uba wetaganga omukolo oba ako kalango kale neyanziza kwata wamma abambaza abagole wamma babiri basatu. Ntumira ku mama wange. Yogera nnyo naye. Ntumira ku mama wange. Ne ntumira tata ne baganda bange. Bebani. Mama wo kale yekane tata wo. Amanya ga mama wange Namuli Maria. Aga tata wange Nanzibajjo. Kubeera wa? Mbeera Ntebe. Mbadde manyi mwena muli b'emukono, manyi bano mpulira b'emukono. Ntumira ku mama wange nafu. Yogera Luzungu, manyi goyagala nnyo Luzungu. Okay. Send greetings. Balage nti no ku St. Peter's muli bakabi nnyo. Njakozesa Oluzungu tulumanyi naye ne kankose n'olulimi olw'amangu. Okay, wakkiriza okusaba kwaffe. Kale tugende. Ntumira ku mama wange nafuka Rehema Maria Goretti. Ne ntumira ku taata wange Kawesa Paul. Ne ntumira ne kojja wange Kakande Godfrey. Microphone yawe mugikwate babiri. Neno bagikwate babiri bampa kapera ka luyimba ki. N'endolito tugimaze. Endolito nga tugimaze. Katukubemu tudde wange kicyo kino kicyo ddala. Biri zatu tugende. Tudde wange tali mirembe nakunsa konze wetu na damu ya semitego tugwawo bino ndaba birabenze ku TV abange ngandi waka zigabize ebindi mugempapula njo mwana wambidwa atwalidwa sente